efulumiziddwa olwaleero ekitongole ekivunanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics eraze nga buli mwezi ebbeeyi y'ebintu bwe yeeyongera okulinnya nga wetwogerera sukaali n'omuceere bye bisinze okweriisa enkuuli. Sukaali alinyidde ku bitundu 29 n'obutuntundu 3 ku buli 100, omuceere ebitundu 32 n'obutuntundu 2 ku buli 100, muwogo ebitundu 67 n'obutuntundu 2 ku buli 100, ebijanjaalo ebitundu 39 n'obutuntundu 6 ku buli 100, amatooke ebitundu 59 n'obutuntundu 8 ku buli 100, ennyaanya ebitundu 3 ku buli 100, obummonde ebitundu 26 n'obutuntundu 3 ku buli 100. Arua yesinze okulabikiramu okulinya kw'ebbeeyi y'ebintu n'ebitundu 14 n'obutuntundu 4 ku buli 100. Mbale n'ekwata kyakubiri ng'ebintu embale birinya ebbeeyi ku bitundu 12 n'obutuntundu 5 ku buli 100. Gulu ekutte kyakusatu, Jinja kyakuna. Wabula ngano mu Kampala mu bitundu by'abali yaddeko omuli Kololo, Naggulu, Bukoto, Nakasero y'ebbeeyi y'ebintu esse. Ebyempeereza mu luzungu twandise services nayo yalinye ebitundu 4 n'obutuntundu 5 okuva ku bitundu 3 n'obutuntundu 7. Kino kyavudde ku services oba empeereza ey'amasomero. Ebintu ebikozesebwa mu kufumba n'okutambula omuli amafuta, amanda, gaasi nabyo birinyidde waggulu ddala. Amanda galinnye n'ebitundu 8 n'obutuntundu 7 ku buli 100, petulo alinyidde ku bitundu 55 n'obutuntundu 3 ku buli 100, dizero alinyidde ku bitundu 63 n'obutuntundu 5 ku buli 100, amafuta g'ettaala galinyidde ku bitundu 49 n'obutuntundu 7 ku buli 100, omukka oba gaasi alinyidde ku bitundu 19 n'obutuntundu 3 ku buli 100. Wabula mu byokulya ebimu ebbeeyi y'ebintu esse. Obutungulu busse n'ebitundu 15 n'akatuntundu kamu ku buli 100, amata gakidde ku bitundu 8 n'obutuntundu 7 ku buli 100, watermelon esse ku bitundu 16 n'obutuntundu 3 ku buli 100, karoti zikidde ku kitundu 1 n'obutuntundu 5 ku buli 100, ennaanansi zikidde ku bitundu 7 n'obutuntundu 4 ku buli 100. Okusinziira ku bakugu mu kukuŋŋaanya ebibalo mu Boss, Tanzania abasuubuzi ba kuno gye bali bajja omuceere yagenda mu ndagaano ne Kenya nga kati omuceere ogusinga okuva e Tanzania gusuubulibwa Kenya. Amakungula gaffe ge twalina go season ewedde tegaali malungi olw'ekyeya kye twalina. Then omuceere gutubadde twesigamyeko ennyo gubadde guva e Tanzania, naye kirabika bannaffe ab'e Tanzania ate bafunyeyo akatale akasinga kaffe ke Kenya. Sukaali wetwogerera kilo eri wakati wa 3,000 ne 5,000. Mu kunoonyereza okukoleddwa Ubosi kulaga nti ebbula ly'ebikajjo n'abalimi okubivaamu kye kiviiddeko sukaali okubula n'okulinnya ebbeeyi. Abakozi ba sukaali bo twababuuza ne batugamba nti ebikajjo kuba the raw material akozesebwa kati bitono nnyo byakendeera, so kye kireese okulaba nti sukaali kati mutono ate ne price okubanga erinnya. Abakugu mu by'obusuubuzi balina essuubi nti ebbeeyi y'ebintu yakukka olw'enkuba etonnya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekigenda okuleetera abantu okulima kubanga eby'obusuubuzi biyimiriddewo ku bulimi. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.